Kajali yenisiye muntu gwe basibira awo. Musajja munene nnyo oyo. Mazenga nga woma bana ebi naye twogereko ku malwaliro. Ebyaddala mu tajarwana naye ebyaddala. Bakubanga kyavudde kwa Alien Skin mwamumanyira mbu alina gaali simanyi bafujjo biki. Amalwaliro ga frustrating nnyo. Kyobola ffe tubeera n'abasawo baffe mikwano gyaffe era bajja okubeerawo nga tufa inshallah. Osegeera tizo omusawo baba n'omukubya ne waba aliwa awakiri waliwo specialist yeetaagisa mu nsonga eyo unconnecting ku muntu gw'amanyi bambi cheka bakoowa kati nze tano wange skills engeri gye yafaamu bakunyumiza. Osegeera tibali baagala akasente biki ki frustrating ebyaddala obeera n'omuntu ng'obadde omu naye awo eyo nensobi tepawala. People just talk. If you ever lost someone you loved, ebyaddala okimanyi zina ensobi eyo tekola ki anti otwala omulwaddewo ne bamutunuulira ne bagala baagala ssente. Nosimanyi ku luno bwe kyavudde. Nze skills bangamba skills yagamba bannange munyambe muganda nga erina kusooka gwa wali nusu ne lwaki temututeekako obunyogoga muddwayo muteekeyo ku mpingu. Onkoleko nga ndi ku mpingu kale oba yakummanja. Osegeera bambi obulamu osooka obusevinge kuba gye walayira okukola ba frustrating. Essaawa eyo mwana essaawa eyo omuntu tuba tumwetaaga tetwagala biri tetwagala byebbali. This is show business. People need to know. This is show business. Bobby mu show zaffe tafunamu naye tugenda ne tugira nawanika bambi ng'omuwagira oba tomuwagira ye takubuuza oli wa Nuupu oli waena takubuuza. Wogenda ne side endala nabo ne bakuwagira tebasooka kubuuza. Osegeera naye ng'ekituufu abeerawo Bobby. Kati Bobby ate mugamba tabawagira ate kati abaliwo temwagala kukola ki. King Sawa mulaba ku show yange nabeerawo paka last era babadde ajja naye bambi yasuze mu Africa mu Monday Chop Life Monday wali eri ku Gonjo ku King. Kakati bambi tuba tulina okwewagira kubanga ebyaddala bataano bo wamu obategeera ddi obategeera obeetaaga. Brian atiisa naye twamumanyiire oyo nze tujja mbosiba. Abayimbi tebabeerawo bannewe njagala otandikira. Nedda babeerawo naye kati ndoza bwe basenyi. Oba teyabayise tujja nnenya abantu nga tetumanyi. Ate banga yeera TikTok kyokka nga muyimbi. Naye ne ba TikTok nti bensinga okugamba nze ndabye batono manyi bangi. Abaakabi bato. Essaawa eyo mwana essaawa eyo omuntu tuba tumwetaaga tetwagala biri tetwagala byebbali. This is show business. People need to know. This is show business. Bobby mu show zaffe tafunamu naye tugenda ne tugira nawanika bambi ng'omuwagira oba tomuwagira ye takubuuza oli wa Nuupu oli waena takubuuza. Wogenda ne side endala nabo ne bakuwagira tebasooka kubuuza. Osegeera naye ng'ekituufu abeerawo Bobby. Kati Bobby ate mugamba tabawagira ate kati abaliwo temwagala kukola ki. King Sawa mulaba ku show yange nabeerawo paka last era babadde ajja naye bambi yasuze mu Africa mu Monday Chop Life Monday wali eri ku Gonjo ku King. Kakati bambi tuba tulina okwewagira kubanga ebyaddala bataano bo wamu obategeera ddi obategeera obeetaaga. Kakati anti ne munnamawulire ttaano mulaba ku anti abeera akuba ebibi waba si ttaano aba alungi ebibi waba ki ttaano ogiyi. Kati waliwo bayinza okugamba nno gundi yakoze ensobi nga ttaano we agamba bamusumbuye ng'otegedde ye ttaano wo. Otugambye ku kintu kya laavu ne ngamba mudra mukyala batugamba yagenda anti buli omu agamba abapisi mukyala bagamba yagenda n'obita ate buli omu si yenze naye ate nze ngamba nze laavu sigita nze laavu mukwano gwaye kubanga nze ndi lwa laavu. Nze kati kale n'ogamba nno aliwo n'ongamba nno genze nga nfuna endala omulala kuba kiyinza kuba nankya. Nze era mu byaffe tetunobesa alaavu yaffe tetunobesa obeerawo awo onyigira awo onyigira ebyaffe onyigira awo
nenzira buswa jita bakula bunsigaze biki byamagezi Allah yabiteekawo wetukula tulina okuwasa omumanyi Allah bamita al alim mumanyi amanyi nti no twetaaga buli omu yeetaaga ki munenze neetaaga yanzuukusa kati mbadde neebase nzije watto omu naye nga byagira bisinga gasanze anandabirira nakola ki gwe nagamba kankole nnyo omuntu ono nememuswaza nze olaba vidiyo zange wemba nkola sikwata nnyo waneeno kuki ku baana nsonga ki nina nkomako mbeera ngenda ogira nti nengamba amasanyalaze gajja kunzirukako nga onagamba naye nkoma awo kati awo kulabu sivaawo wesiva wenyini essaawa yonna tukusuubira okwanjula okuwasa okukola ki ebyo nyiza nobba nabikola dda nga temwalaba nze ebintu ebyange byekusifu ndi muyimbi naye siri muyimbi alabisa ennyo nga womanyi bathena abayimbi abalala balina olabisa kubanga ye bizinesi naye nze eddiini yange nawe nkomako kigambibwa mbuno gwomu ku bayimbi abayina eggaali ebintu bya lyerisikini bino byogerako nze mbiraba sisobola byogerako kubanga oli ttano wange simanyi kyabyogerako bigambo ki byomuwanga alimidde obudduku midda tajja kundaba sirina bigambo byemuwa wanakomawo midde waliyo gundi sikubindi kwebalabira ogenda vaayo waba waliyo screen kati ogenda vaayo kumpi nnyo mbadde mayite bana screen kajali yenisiye muntu gwe basibira awo musajja munene nnyo oyo mazenga nga woma bana naye twogereko ku malwaliro ebyaddala muntu tajja lwana naye ebyaddala bakubanga kyavudde kwa yenskini mwamumanyira mbu alina egaali simanyi bafujjo biki amalwaliro ga frustratinga nnyo kyobola ffe tubeera n'abasawo baffe mikwano gyaffe era bajja okubeerawo nga tufa inshallah osegeera tizo omusawo baba n'omukubya newaba aliwa awakiri waliwo specialist eyeetagisa mu nsonga eyo anconnecting ku muntu gw'amanyi bambi cheeka bakoowa kati nze ttano wange skills engeri gye yafaamu bakunyumiza osegeera tibali baagala akasente biki kifrustrating ebyaddala obeera n'omuntu ng'obadde omu naye awo eyo nensobi tepawala people just talk if you ever lost someone you loved ebyaddala okimanyi ti nensobi eyo tekola ki anti otwala omulwaddewo ne bamutunuulira ne bagala baagala ssente nosimanyi ku luno bwe kyavudde nze skills bangamba skills yagamba bannange munyambe muganda nga erina kusooka gwa wali nusu ne lwaki temututeekako obunyogoga muddwayo muteekeyo ku mpingu onkoleko nga ndi ku mpingu kale oba yakummanja osegeera bambi obulamu osooka obusevinge kuba gye walayira okukola bafrustrating alako omukyala nali mumanyi ku kyalo Kawempe yali lubuto nagenda mu ddwaliro eyo sijja ddyoogera omukyala nga balina omuoperating bambi yafa nga baagala emitwalo 6 omukyala yafa kalemu ebyo ebiseera naffe twali tweyiya nze nawo namuyambira nze saaliwo ku siini naye bamuza nga bagamba ekyo kyokka nalekawo ki sooka ove ku simu ku interview y'abasajja nze nabagambye onanvimba naye mukama waakyo naye bannange tweyanguyize nedda ngamba bali tweyanguyirize ate olaba ekintu ekijja muno ng'omwagaliza nga kimujja mu mbeera ekyo bwakati ffe tetulwanangako nze bwe kitabukawo ekitinga nvaawo kubanga nze kimanyi omusajja owange omu asobola okumenya abantu nga 10 oba 2 ekitegeera ate nga mu tayimu ziri nga bimenkuse abeera takyayimirizibwa kyobola ffe tubyewala bambi don't frustrate people wavaayo mabegako onotekayo posti nogamba Winnie Wamami biki omwaka guno tewagirabye nana yeriko yegenda obbajujubi Winnie Wamami alina okikuwa she's a very good artist era nze bunene obuntu obwo bagirage omanyize kibaawo omanyi kibaamu you go to the comments bagambe luyimba ki luno biki nenze ebyo byembadde ennyimba ebbanga lyonna byebampagirya gwemanya abagizi benninaze show yange yasooka nagiteeka mu kisaawe saliko promota nze nzekka
abantu bonna baliwo bali organic abantu bavaawa bampagira iyo music aliwo. I did the music transformation alhamdulillah nze seeyogerako nenze batandika okuyimba ebintu byennyimba abantu bonna bafuzinze mu bufuzinze olwaleero nze yabitandika mbuwa maggo wayononeka ezo layini ebyali ebyo nenze zenzibasaba mpozi bitubadde kuki bino wamami mumuwagiri ezo komenti muzivaako sima ewaliwo komenti ezo zivaawo sima ezo bagamba tamanyi kuyimba biki munywanyi nze mbadde mu studio ndi writer n'abayimbi ab'ekibi ng'era tebabikola fit ng'abasinga okategedde neziri komenti ezivaawo za buli butalotalo bwabwe bwe balina naye bwe butono nnyo ku business gyetukola ki gyetulimu because this is business ayinza obbanga nga womanyi omuntu anyiiza abantu ate kati omuntu nze w'omunyiiza gwe kyobumanyi omuntu w'omunyiiza kitegere nti no tewali kirungi kyagenda kukwogerera era tewali kirungi kyakulabako kyaliwo ne waba bakuwadde ssente ku makya n'akunyiiza bino ssente ozerabirirawo kyokka tozizzaayo abantu beebo bwe tuba twogera ku Queen Shi nawe tugambira congratulations Queen Shi yazadde alhamdulillah yazadde Amiri oyo Amiri era nga onagamba oyo komanda wa Queen fa tukomandinga nze Queen Shiba yanyongizo banga omanyi biki buba naye nga gwe kyomanyi yanyongerago nnyo ku career yange wenakyusiza nenkubagamba it was my first time to do a vocal atindipita so sweet kuba wenajja nali nkuba biri biki ebirala Queen Shi w'amaanyi muntu w'amaanyi mu career yange era oyo Amiri gwe yazadde oba Amir omukulu bamuyita abeera mukulu mu busira mu Buwalabu oyo mukulu gwe yazadde mukulu muto naye mukulu waffe tumuwa ekitiibwa ate nze sikingisa kati ebintu kujjukira okitano wange saha koze ennaku z'omwezi 24 tuli kuki cricket oval okajjamu naye nga oyo saha nze ebintu byawagira mbikola ki mbiwagira nze ebintu saha byawagira mbiwagira era saha ngamba omuntu ono mutuufu mulimu batano bange kati tano wange Gravity abantu zenna abantu bempagira lwakuba abantu bange bempagira ate bo oluusi babeeramu embeera naye tebinkwatako nze mpagira Kamiri esegera abantu bange nze Kamiri yajja ku show yange ate yakipushinga nnyo show yange ate Kamiri yajja ku show yange naye bombi banjawulo era omu naafumita munne oyo nakola ki naye bantu bange kuba mbeera nnyo nyisaa kati omwana wa Queen Amiri wamma kyobamanyi oli mukulembeze n'ebyokusoma oba toyagala tosoma lwakuba Queen yajja kugamba olina osoma aje oyo mukulu ewaffe aba mukulu simanyi waliwo ekibuzo ekyo